Kojja byonna bijja. Neko jojo katale ndowooza tugenda kutunda butunzi tugenda kuwa Ebyama sinale betweka kasanga kujja kulumu katale ba no si kwetu bakututwalire biganye ate binnagaana nzinduka kati biba tebinagaana tubuulire gwolaba faya muntu ali enteekateeka show genatambulire enteekateeka za show byonna byonna buli kintu kiri naye nga njagala okumanya kojja waki yatuyimirizza anti nange namalengera kimutuule tukuba obukondo fenna nabakutte ayido onyange sitayiro gyeyagiddemu muyimiririra n'ekifaananyi muyimiridde tuli mu bukondo naye nga muganda wange onyumya nnyo maximum respect yes enteekateeka ne tickets ziri out abeera yeetaaze tickets osobola okuba ku namba yange 0752412556 amenye leeta Everlyn Namulondo njiddemu enamba kojja 0752412556 naye nga omuntu akuba bambi ayogera ku bya tickets abaganda Bobi yange agambye abaganda fe abaganda 0 musanvu 5 2 ana mwemu 25 noti musanvu 5 2 ana mwemu 25 5 bizoyitamu biki bezozanya mu Ebonies nenzanya bifudde ow'amaanyi bitugenda celebrate ojanze zenzanya bingi emitandika tuyinza n'okusula ebimu kale ebimu nga ku byo ebyanfula eby'amaanyi waliwo there is some skit bagiteekayo navuma mulamu wange nali musi nze samaya nti mulamu wange omwami Barnabas Paulo Jingo twazanya ngaze ndi ku ssomero ne bangoba school fees nenkubira muganda nga ne muganda wange sente azijjaku oyo mulamu wange abeera South Africa Mariam Mukenya kati namukubira ndi mupaaka Headmaster ne mugamba baba bangobye nangamba kati bakugobye lwaki ovuddeyo ku Headmaster ne mugamba nze nvuddeyo nanga jangu waka naye nasooka buuza baba wange wawasa ko baba wange wabadde oyagala sima yaggwa abanfumbire ye yakyogera bwati segenda okujja ne tukawukanga waggulu nanti omuwala najja oyo mukyala kati yajja ayira bwezi nemuvuma nga ze ndowoozaamu ayonja waka laba muganda nga akomawo nagamba yono gwe nawasa yono abadde akuwa school fees yono nga mpadde banna n'enswala vidiyo z'abayimbi zozobeeramu mulimu kizotayerabira ezo vidiyo gyesitasobola kwerabira vixen mu vidiyo ez'enjawulo era zonna zonna tugenda batusira twali eza mwami Kyagulanyi Ssentamu omwami Eddie Kenzo omukyala Rema Namakula omukyala Irene Namatovu B2C Born to Conquer Pastor Wilson Bugembe like bano enyimba zoto zijjukira bayimbi neddansi manyi naye mukama nange oyagala nyimba ze banjogera Ramchala Rema Namakula nina tikula Sumulula yonera siwaweta sisitira ndanyalira olulala Romani Chabani okuva ku luli nga nkuzanya kale omutima gwange wamenya kebo sagala lenga nange nkuzanya kebo sagala lero mulire ate obango benda lero nyajule kakukakase kakukube mbaga era we bambaga tujitele busaba era nga gwali ate pastor bwe oluli wanaza 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 Hallelujah.
Wannaza kebibi atuleta omusaayigo Buguli bugenda si mniya swazibwa agenda swazibwa ngasaatu Wannaza ate olw'omulala mu bitusi muno osinga okwagala ennyo ate zo okubanga lyakunywa ontagaza nkwagala ennyo yonayana onjayono kati gwe wafuuka bitusi kiki naye gwobeeranga mu kubanga okola ebirungi si kyo Bro, we are looking for good things. yes wetulaba mugana ebiri bamulete kuba yanyenya okitegeera ebiriyo tokaka ozina ebintu waliwo ebiriyo obeerera mu pasita bagamba leero awasizza naye mukama weyabikuba wenyini weyabika mbu neŋŋamba leero bakuwasizza wateekamu noga pasita bugembe alaajanye alaze omuntu we nga wali ebifaananyi byabwe ebiyita era waleeta emitawaana kujja awo naleeta mitawaanaaki janyoka era awo watabuka naani kuolwo waliwo bali mu amerika wenakola sitole eri olinabuka ozotabula eyanze mukwano babadde bajja naye obudde anti abamu bali mu studio ne time jam abalala nze abasitopinze mukwano zereeti obadda nkwata essimu nambuuza bane mu dakiika 3 ntuukaawo ndi mu jam ne mugamba mukwano tojja time tegenda kumala kuba nange nina interview gyegenda n'abamu abalala balina interviews ze bali mukunyambako ku mativi zaabwe ensonga z'abasaponsa nga tozogedde nesafunye wadde sponsor sagagulira ate lwaliwo waalina guwampadde mugada ikonomi mbi nnyo 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 sente zimizaawo ekivulu kino ogenda kuzijja munnange mbusonze nanjagala ate muleete nzimbire abaana bange akayumba obwana bwange bwendabirira bufanya yes mu ababiri ki ekibafuula ab'omukwano ono muzinyi Ono muzinyi. mwami gundi abeerawa Otokimanyi, ono muzinyi. Muzanyi wa mizanyo. Oba tukiggalemu omanye nti oli muzinyi gwe oli dansa mukama bakubye nnyo. bakuba Mujooga bamu. bajooga naffe tulinamu journalist ne Awo kati oli musa. munnamawulire Waliwo waliwo n'omusasi Yegwe. Anaata obulabika bwa journalist. Ndaba olabika bw'amawulire. Iva ku lunaku olwo omulabi asubire ekyenjawulo ono ngaafaanana case webale butanfaananya mulalu Sikulaba. muganda wa case yaliwo asi aliwo yese amaŋŋamba oba oliawo tulage ku mwami mwami omukwano gwe bamutwala bamusuubire nekyamukono gwange kyabaluma nnyo si ekyo naye era osobola omutulaga on that day mwe mutuule butuuzi funa tiketi yo tujje twagale tara surprise kyekikugatta ne Bobi Yang ekigatadde Bobi Yang bingi lwati ate mutabani w'omukulembeze ate nga nange ndi muwala wa mukulembeze wali wonna Nsanyusa okusanga ssebo Bobiyanga bulijjo omulabuzi muddemu ate omulimu gwokola naye gwakola kati awo mugenda kuba naye mubibya. Nsanyusa okulaba. Kaye kasanyuse munaye kundabako. nga asanyusa okulaba Eva wandise omulabi yandigaye nti ku bantu bonna bootimbye aye tekuliiko bantu betuyinza okugamba nti bebakumakinga those are your family nabo bali part of okumakinga mukwano yes buli ali mu industry olaba namwe bannamawulire muninako etafaali kababe ba comedian kababeere baki because nze mbadde muntu w'abantu
buli ani oba ani banze sisosola buli omuntu ng'osobola okuba ky'olina nakimanyi byange yes kati buli muntu bakita ninako ettafaani kababeere n'abafaani baninako ettafaani because beba making okimanyi nti bafaani be bakuwanika ate be bakugjayo era abafaani abo buli kiisa ayagala Everlyn Namulondo gullo ritadansula bakuliddeyo tiketi 5 nga byabuliwo kubanga bintu byakosa okitegeera kati buli kiisa oli eyo ng'oyagala nnyo Everlyn Namulondo ogamba bannange sobola kusobola kivulo kya Everlyn Namulondo mbadde ninawo omutwalo naye sente zange teziwulira mbadde nkola bwenti ritadansula akulidde tiketi oba tukole batya bagenda okuziwangula tiketi ezitaano nedda programs zengendako oza tuzigabire omwo what do you think yes oba twebyo babuuza bababuuza basobola babuuza get ready ku kivulo ky'omwami nesalisinakulu obaanalaga omutabani nga mu bingi byayiga wenga maama w'omwana kikyoyinza okyogeraku ekyo kola incident bagamba nti bayita atayo nti nebitambula bingingi gamba twayogera abantu bayogera gamba twayogera mwa bakivaako bwabakiviirako obuzibu mwayogera excuse me munena biwulira era naliyeyo wange kojja nayogerako naawe era walisawo nenjogerako ko ne kojja bana emutokomoka Uganda giraba edduka tandikirawo banamusala kigambo ati nekirala you people we are family omwana Bobi yange aba mwana wange owa Rita aba mwana wange nawe owo enyinyini aba mwana wange kati kankuwa ekizambu ngirabeera wano kulabonite olwo abaana bano banjogedde bwe baba balina mutabani wange ne bajja ku stage ntandike ate ono kati ono si wange wa Bobi yanga ja nze tekirina kyekyanzijjako because papa Misach is our papa is our brother and ekirala mwami wa Lugave ate enzaala Ssemakula waki wa Lugave tetulina buzibu we are family tekirina kyekyanzijjako era mwali eyo nemutokomoka paka lwe mwamala ne mumusangawo era kati nga bwe kyali bwekityo ate ng'oli mukyala mufumu nga bwoge tekyakuyisala bubi kati taata w'omwana yange dadi w'omwana gyali ye Daddy Hero amanya Daddy Hero tayagala kumuleeta mu kamera kati anti olaba kyabava bagamba nti wooli basigale nga be bamanyi kyonna kyekiri tugenda kubuuza omwana basigale nga bagamba kasa famire ye yemanyi nti omwana waabwe oba tumutwale ku DNA owaani obulabe batandika enkyalo nawe tasolooza alabo nesolooza alabo nze gye bali wamba tugende ku DNA ekyo kiggwe tubatwale omutima gumuku okukubya gwe okukyakya ku DNA siina buzibu nze tugende kati bwe tukuba omutwe nti Iva Namulondo akkiriza omwana we omutwale ku DNA kakasolowamiza naye owuliddeko nti amenyaani ng'olwo olwonna mufaaki ani tulabye otudde okwogera taata w'omwana taata w'omwana ye Daddy Hero Daddy Hero tukwagala nnyo hi that ears naze n'omumerika America nasoose kusasulirawo tiketi za wuuyo bannange kamera muzi naye Rita tozinzijaako tetudde manju kati nakoze ne Diamond kati enaku mama ezo zozikwatanye ezo meka anachukua anaweka temunyiga anachukua anaweka etano tiketi ziri meka neryemu okusesa etaano kulaza etaano osobola okujjako kale zino bbiri ezo ssatu emuga nange neyanziza zino nnya what jesus zino ttaano bana emuga naye kulikayo waddayamaani akatono ke nafunyeeko nange neyanziza nnyo Kama kulembere all the best in your chivulu from hero to hero from zero to hero nakuza omwezi nga 3 omwezi ga August bambi tujje tukumwagire Everlyn Namulondo nze Rita dance ngenda kubeerawo nnyo nnyo ddala twagaliza discussing
tayogera oluusi ekikulu kyona kyona kigenda kujjula genda kuyugumya abantu be bati ate baddemu boogere bagambe yabatidde ate wano era banaye mugula tiketi zammwe mwanguwe wita daso ali mu nju tweyanze nyo tweyanzege amanya gange babadde bamuta Everlyn Hero ati jogero bajjaga mutabani babadde bamuta Everlyn Namulondo Merinda nero tebalimanyi bali bitamusinde nze mama wa Hero omuwat tumira ku tata wa Hero mukwano gwa Rema omuwat yogerawo nyawudamu mukwano gwa Rema omuwat yali atya n'ebizibu bye omwana ava mu ebonisiwat naye sebuya buzibu ki mukono gwayo atya bannange sirina byabagamba bannaye you people mulina entalo atubuzeeko mulinde 3rd August agenda kujja akikube zokka twagala pate saba busabi pate saba busabi teka pate ebizibu simanya nabyesema sagala kubijjukira okwenda kukoza mulamu sebuyo oli kikonyawa sirinanyo naye ndi mumativu sirinanyo naye ndi mumativu ebijanjalo mbirabako amasavu biibino wano ogenjaga gabaga